wabula kino simanyi oba nkyogere oba nkireke. Maselaavu ebituufu yafa, ebyaddala yafiira ddala, era omulambo gwe mu ddwaliro gye guli abantu nga bwe boogera. Nfunye akatambi ng'oli atugamba nti omulambo gwa Maselaavu mwe guli mugwanika mu ddwaliro, era ng'asaba abantu bajje babeere nga bagunona. Wano ataddeko n'okkubira gavumenti omulanga ebakwatireko basobole okuggyayo omulambo gwa Maselaavu mu ggwanika gye guli abeere nga addizibwa ewaka. Akatambi kano eno ke ndimu essaawa zino si keekakasa, ndi ku bigambo bugambo, wabula nsazeewo nkateeke mu nkola nka recording osanga gwe kanaabaako gye katuuka tunaafuna okuddibwamu kwe tunoonya. Bannange Maselaavu yalagawa? Maselaavu aliriddawa? Ki ekyatuuka ku Maselaavu ekituufu? Ali mu kkomera? Yakomawo waka? Ali ku agency? Yafuna bizibu bya njawulo? Gyali talina netiwaaka? Talina simu? Oba yava buvi ku intaneti? Ekituufu kyekiruwa? Amazima gali nti nze nga adita ndimu kweraliikirira. Aweeva omuntu asobola okukola ebintu byonna eby'ekisiru, ebitakunyumira, ebikaabya, ebisesa, ebityoboola, era ng'ebintu byakola bikuleetera okumuvumirira oba bikuleetera okumukyawa. Naye omuntu oyo waakubulako otandika muli okutya n'ogamba oba at least yandibaddewo n'asigala ng'akola ebyo byakola. Waakiri ne tumuyombesa buyombesa naye nga waali. Bannange Maselaavu aliwa? Maselaavu aliwa? Kamba twaleko mu katambi kano tuddemu tukawulirize. Abamu ku mmwe mwakalaba, abalala temunnabakalaba, wabula ate kakomyewo kantuuseeko olunaku olwaleero nange. Y'ensonga lwaki nsazeewo nzirukire mu katambi kano mbeere nga nka recordinga. Nga bwe mumanyi nti yenze Sheila Adeta, YouTube channel eno yeetaaga okuba nga esubscribingibwako. Igwe kyolina okukola subscribing kubanga ekigambo weekiri, notification bell eri awo waggulu esobola okuyambako oleme kubanga omissinga video zonna ze tuteekawo kweno channel. Liking commenting ng'okozesa erinnya lyo n'ekifo muwangalira. Nja kuba nkutumirako woba ng'ompa obubaka. Ate era nga yonna gye muli gye muwangalira okulaba nga mulaba video zino eno imbeebasa nnyo mukola ekintu kirungi nnyo temujjanga okwo. Era mweyongera okuba nga mutuwagira nawe kubanga gwe mulundi gwo ogusoose okubanga naawe olaba video zaffe naawe okola ekintu kirungi nnyo, era nsaba Mukama akuweemu ekirungi mu birungi by'oli okukola. Katugendeko mu katambi kano katono nnyo tukawulirize then ate tukomewo. Mabyayo weebityo Maselaavu waba ali waka akola vidiyo alage ensi nti nnaalika awo mugenda mmanya nnimba. Naye tubadde tusaba gavumenti ye Uganda mutukwatizeeko tuzze omwana ono e Uganda banyankole abaliwo ng'omwana ono atuvuma. Nze nnumiriddwa nga munnayuganda kubanga omanyi nti nno alimu omusayi gw'omunnayuganda nennumwa nengamba Maselaavu okufa tumuze e Uganda. Kati mbadde nsaba gavumenti ye Uganda bapange tuzze omwana ono e Uganda ate omulambo gw'omukazi gwe gulwawo ku gw'omusajja olw'ensonga Maselaavu yali abala kutoloka. John mbadde nkusaba inboxing nkuwe location ogende mu ddwaliro wokebera nga omulambo gwa Maselaavu teguliyo nva ku app eno. Bwetyo we nabagamba mbu Kapensa yafa ne muwakana. Omwana bamukuba empiso. Saudi Arabia plan eriwo bakuba empiso ne bakugjamu eby'omunda. Era ne Kapensa baabimugjamu mwamulabe yazeo kiwowongole kati ne Maselaavu kale nze mbabulidde John gwalamba emirambo gya kuno bigi gyo gwasonda amabugo mbadde nkusaba tandika okukola akabbo tusondere omulambo gw'omwana ono baba muziika bukunjiri oba bamuziika gundi wa nze simanyi. Nenga Maselaavu we yagwa eddalu natandika lyabbi eno munnanga abagwa eddalu batandika lya maziga abawala kusimanyi kyo bagawoma bwato munnange omuwaffe omubwati nava mu bulamu bw'ensi eno. So tubadde tusaba gavumenti ye Uganda emba asobola okulikodinga tubeere nga tujja Maselaavu mu mochale omulambo gwe gye guli.
ndowooza naawe akatambi ako okeewuliriddeko bulungi nnyo. Omwami ono y'omu ku baami abasooka okuvayo ne bakakasa eggwanga nti nno Kapeesa yafa. Era omwami ono yakola olutalo lunene nnyo ku intaneti ng'agezaako okukkirizisa abantu nti Kapeesa yafa, iffe kye twali tetukkiriza. Era ye mwami y'omu akomyewo n'agamba nti Maseraavu mufu, owa ddala mufu, yafiira ddala, era n'akakasa nti nno ye yamaze dda ossuula enkesi n'amanya eddwaliro ettuufu Maseraavu Omulambo Gwe Gye Guli. Era n'agamba bwe muba mulowooza nti Maseraavu yaddayo ewaka akoleyo akatambi kamu ng'ali waabwe aleme kubeera ng'atweraliikiriza. Wano nze worry yange ye weeva nti Maseraavu bw'abanga tali waka aliwa? Maseraavu bw'abanga tali mu kkomera aliridda wa? Maseraavu bwe babanga tebaafuna wantu bwe baamuteeka ne bamuggaliraawo aliwa? Kale katugambe nti Maseraavu ayinza okuba nga yatoloka eri bakama be n'agezaako okudduka, naye bwe yadduka n'alaga wa? Kubanga amazima gali nti ku intaneti taliiko. Tetumanyi nnamba ye nti tusobola omunoonyaako nga tumukubirako tuzuule oba mulamu oba mufu. Tetulina bafamire ye bonna be tumanyi bagenda kusobola kuvaayo kutunnyonnyola omwana waabwe ali ku ki. Omuntu omu yandivayo n'agamba ayinza okuba yatya olw'ensonga yali atandise okuba nga ayina vidiyo z'akola nga zivumaganya gavumenti. Teekako okuvuma Kabaka, teekako okuvuma abantu ab'ebitiibwa abatudde mu ntebe. Ekyo kye twandibadde tulowoozaako nti ayinza okuba yatya n'agamba ka yeesonyiwe intaneti okwewala ebizibu. Naye abaffe, gwe omuntu nga wamanyira intaneti, nga wamanyira okugikozesa, osobola okugivaako omwezi ne gusukka mu gumu? N'otateekayo yadde ka vidiyo ng'oli mu kulya oba ng'otambula? Nze ngamba tekisoboka. Ate wano wabaddewo ka vidiyo akatambula nga batugamba nti Maseraavu yadipootingiddwa era nga baamulabyeko ku kisaawe. Ebyo byonna biri mu mbu. Tetunnamanya kituufu kiri ki. Yaddayo waka, yazzeeyo, mulwadde, ali mu ddwaliro, mufu. Ebyo byonna tetunnababimanya. Wabula nze omulanga gwange guli nti gwe wenna alina information yonna ng'ekwatagana ku Maseraavu, tuyambe oveeyo otugambe mukwano gwaffe ali mu mbeera ki ekigenda mu maaso. At least tumanyi, tubeereyo nga tumanyi nti munnange Maseraavu takyalabika ku intaneti lwa nsonga ABC. Tubeereyo nga tumanyi nti kale ali bize, ayina emirimu gy'akola gye gimuganya okuddamu okubeera ku intaneti. Wabula ekyo bwe kinaaba tekikoleddwa, obweraliikirivu bukyaliwo bungi nnyo. Era abantu abagoberera Maseraavu era bakyamunoonya, wabula ngaffe twagala kumanya bumanya gy'ali oba taliiyo. Twagala kumanya ali mu mbeera nnungi oba nedda. Twagala kumanya musibe oba ki, oba yeetaaga buyambi. Tufube okulaba nti nno obuyambi obwo tubusaba muganda waffe abeere ng'ayambibwa. Kwekwo okusaba kwange kuka. Wabula njagala mmanye gwe olowooza ki ku vidiyo eno? Ng'oyita mu comment section, commenting awo tumanye olowooza ki. Likinga vidiyo eno kye kisinga amakulu. Ate era akadde tokeerabira, beera ng'osubscribinga n'akadde okakwateko. Yenze Sheila Adita tusinkane mu vidiyo eddako, imbaagala nnyo.